Olunaku olw'eggulo abakulu mu kitongole ky'amakomera wano mu ggwanga baafulumizza ekiwandiiko ekiraga nti ekkomera ly'e Luzira lyasaliddwako amazzi ab'ekitongole kya National Water lwa bbanja lya nsimbi zaakunirizibwa mu buwumbi 18 ng'ebbaluwa eno yateekeddwako omukono omwogezi w'amakomera Frank Bayine era n'asaba abasibe okuba abakkakkamu kuba ensonga bagikutte kannabwala. Leero minisita w'ekisikiriza avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga lino era omubaka wa munisipaali y'e Mukono Honorable Betty Nambooze Bakireke avuddeyo n'asaba gavumenti okwanguya okukola ku kizibu ky'ebbula ly'amazzi mu kkomera ly'e Luzira ng'onaasinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku paalamenti enkya ya leero. Bayiye engeri endala ey'okuvunaana ey'okubanja source disconnection kubanga kino kizingiramu obulamu bw'abantu bangi ng'ate abantu abo tebali awo lwa kwagala kwabwe baliwo lwakuba Uganda government yabasaawo ate abasibe tetubatwala eyo kubabonereza tubatwala eyo kubagunjula okujjako bano be basalira ogw'okufa ate ne gwe basalidde ogw'okufa bw'otamuttirawo naye oba olina omuyisa obulungi era n'ebyokumutta n'obivaako kuba toteekwa kuteeka muntu ku death row myaka ali awo buli lunaku akeera alowooza oba banzitanja ebyo tebikkirizibwa. Asibye Pulezidenti Museveni okuyisa ekiragiro nga bulijjo bw'azzaakola akkiriza amakomera gonna okwetooloola eggwanga gabeere n'amazzi amayonjo wamu n'amasannyalaze agatavaako okwewala endwadde eziyinza okubalukawo n'amusaba asonyiwe n'abasibe bamaze ebbanga eddene mu kkomera kikendeeze ku mujjuzo. Atera nnyo wano okulagiralagira ebintu n'olubuuza nti eyo directive oba agabye yaki waliwo yalagira wano oyo muwe ssente mu ssaawa 24 penalty. Tetuganye National Water banja prison bilioni 18 ze tutamanyi na kumanya zaawera zitya. Lagira bazeeka amazzi si Luzira wokka naye ne prison zonna. In fact National Water toteekwa kusalako prison mazzi toteekwa kusalako malwaliro mazzi olina kusala magezi n'obanja mu ngeri endala waliwo ebitongole ebitasalwako mazzi. Mu ngeri y'emu Nambooze awandiikidde kamisona w'amakomera Dr. Johnson Byabashayija ng'ayagala amuwa olukusalambula amakomera gonna mu ggwanga ng'ayagala kutandikira ku ly'e Luzira ku Mande ya Sabbiiti ejja. Era kyenjagala tugende nammwe okulambula. In fact twagala bwe kuba ebintu ebimu twagala tubirabe tutuukizeyo n'akawungeezi batukkirize nnyingireko ne mu prison ekiro kubanga bino ebintu ebimu byogera nti abantu mukomera basula bayimiridde abantu abamu balowooza nti nno tukola ki tuli mu kujulisa but these are facts banange. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku RKS TV agaleero.